Kati tubadde wali awaka nga nkulaga engeri gy'oyinza okukuuma obuwangwa bwammwe ne modernity n'okugenda mu maaso okulala. Nkulaze nti nno nkyagoberera obuwangwa bw'abajjajja baffe ku kijja kya jjajja wange aba 1864. Okugoberera obuwangwa obulungi obutaliimu sitaani. Nze sikitwala nti obuwangwa sitaani, ngoberera ebyobuwangwa ebitalinamu sitaani kuba ndi musajja musiraamu era mukkiriza, naye kasitobeera ng'ondaga ekintu nga tekirinamu sitaani mumumanyi. Nze bw'oba ng'ondaze ekyobuwangwa kati nga olabye wali wabaddewo akayumba bwe tunaaliza abafu baffe ng'abasiraamu nga kali ku kijja kyaffe oba mayiti bagireese ng'enaazibwa. Kati era nnyongera okulaga engeri gye tugobereramu obuwangwa bwaffe. Omuganda n'emmwanyi tebaawukana, omuganda n'ekitooke tebaawukana. Kati emmwanyi ziizino ozirabye, waliwo abaali balowooza nti emmwanyi siziriimu. Ndi muganda siyinza kuva mu mmwanyi ne bannayuganda. I think ekintu Uganda kyeproducinga n'exportinga a physical good, ekintu kyennyini atali golodi gye tutamanyi gye bamusima bulungi n'ebirala. Mmwanyi kaawa kyekintu Uganda kyesinga okutunda abweru era kyejjamu ensimbi. Ebirala babitubuulira naye tetuyinza kubyekakasa nga tourism, okuleeta abantu okukyalira eggwanga lyaffe. Kituufu kireeta ssente nyingi naye obugambo ku bya Uganda kisuula akatale k'ebyobulamuzi, naye emmwanyi terigwa bbeeyi. Kati omuganda n'ekitooke tebaawukana era kyova olaba nga nze n'enkalejinga nnyo abantu okukuuma obuwangwa bwabwe, kubanga singa buli bantu bakuuma obuwangwa bwabwe nti abagisu n'embalu yaabwe n'okulima Arabica coffee tebyawukana, ekyo ekitundu kijja kusigaza prosperity. Nti omuteeso n'ente n'enkoko n'obulo ne muwogo tebaawukana. Tuba tulina supply ya muwogo n'enkoko ennungi, enteeso eziwooma. Nti omunyankole n'ente n'okulima amatooke tebaawukana. Abantu singa bategeera buli region zonna ne ziconcentratinga ku bintu byazo ne batabidibya. Kati nze sidibya mmwanyi si lwakuba nzifunamu ssente nnyingi naye lwakubanga emmwanyi kya buwangwa kyaffe kyayingira mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda, nti omuganda omutuufu omulamba aba alina okuba n'emmwanyi. Kati nze ekaazi 35 ez'emmwanyi n'okweyongerako nalina nnyingi n'enzikendeezaako nkola ebirala era ebireeta ensimbi. Naye kati abantu bwe banaatunuulira nga kakiiko alemedde emmwanyi bo banaakola batya? Emmwanyi zaafa, olaba n'ezakakiika nazo zaafa. Abantu bo bamazeemu amaanyi kyova olaba nga nteekamu oba busa ne babusomba. Naye kati olina abantu okubalaga. Kati olaba emmwanyi eno, olaba oluwanyi luno, buli mmwanyi gy'otunuulira waliwo twalemererwa bulemererwa, abasajja baye baalemererwa okuziggyako. Bw'oba osimba emmwanyi ssaawa 6-7 akasana we kajjira, teekako oluwanyi sayidi eno ng'ogisimba. Olulaba oluwanyi kajje lutuuse eno etwali baakuluggyako, naye olaba ogenda kulaba emmwanyi ze batajjako zonna zirina oluwanyi. Bw'oba osimba emmwanyi akasana akasooka kagikosa nga tennakula tennasajjakula ne bwekula. Naye kati olaba emmwanyi ezange ziriko oluwanyi sayidi akasana ka ssaawa, kati tuli mu ssaawa si 6. Kati okalaba bwe katunudde sayidi eno eriyo ekiprotecting emmwanyi zange. Olabyemu n'effene mungi n'emiyembe mingi, ebyo by'abaana ba ku kyalo bwe ndifa kye balinzijuukirirako nti banenga twalya ffene bo bakuyita kubba, balowooza nti baba nze nasimba mbugenderevu balye. Gye bakoma okulya gy'okoma okufuna emikisa. Tolabye obukubo obuyitamu bonna nkugambye buno bw'abaana buli permanent bwe bayitira okujja ffene. So bw'oba osimba omumwanyi naddala mu myezi gyayo egisooka oteekeddwa okuteekerako oluwanyi n'oluwetamu ku sayidi omusana. Olina okusooka okutunulira ku sayidi omusana we gubaakiranga mungi nnyo. Kati olaba eno emmwanyi ekuze naye oluwanyi lukyagiwa protection kubanga oluwanyi terunywa. Tuziraba emmwanyi ze nga nnungi naye lwo oluwanyi lukyagiwa protection ku musana, luwa protection ne ku ttaka.
So naye ekituufu lwali badde luvaako ng'emmwanyi ekutte ekuze naye bagenda bajjako ezimu ne zisigala kuziraba zino ekitundu kino kyonna kumpi tebaakijjaako. So abantu tukole nnyo ebintu ebigenda n'obuwangwa bwaffe wadde nga tugenda mu maaso tumodernizinga. Kati oba nte ze ezizza ente enzungu tuzigendemu naye ate tetusaanye kusuula ekintu ekyatendesaawo eggwanga lyaffe. Abajapani nga bagenze nnyo mu maaso n'Abachina naye baatandika okuliisa fooko simanyi ennaku zino oba bakyaliisa buno obuchopsticks bwabwe obuti bwabwe. Kiki kye kikutegeeza nti omuntu ne bw'ogenda mu maaso mu development kati okulya omuceere gwabwe ne bunudoozi bwabwe buliibwa bulungi nnyo naye kati eriyo gw'osanga mugenze awo oba awantu gwe n'onaaba engalo zo okulya emmere ne baga nti alaba omusajja oyo munnakyalo tamanyi kuliisa fooko tamanyi kuliisa bwambe babaza nti okuliisa fooko ku matooke kiba kiraga nti ogenze nnyo waggulu. Nze ogenda okwo waggulu okwo sikuliiko. Okulima emmwanyi abalala bagende batradinge mu stock exchange era nayo gyendi. Okugula unity trust era nayo gyendi. Okugula shares mu MTN nayo era gyendi. Naye ate n'emmwanyi nayo era kukyala enkuutira bannange abayiseemuuko nti tubeere byakulabirako. Tubeere byakulabirako naddala gye tuva nze olabye nva mu kitundu kino saagwayo bugwi n'enkola development yange mu kitundu gye nzaalibwa n'engiremerako. Obeera ne inspiration eri abantu bo. Tusaanye okubeera abantu aba-inspiring abantu baabwe wadde nga bagamba nti tolibeera nabbi mu kitundu gy'ozaalibwa naye kati eri abantu abadifyinga odds. Nze wano mu kitundu gye nzaalibwa abantu bakkiriza so si lwakuba mbagulirira oba mbakola ntya no olw'ebikolwa tikakiika mu kitundu kyaffe ekyennabalanga mu Gombola y'e Nabbaale mu Nakifuma oba muno mu Mukono district nti omusajja oyo atulaze ekyokukola. Mbalaze ekyokukola wadde mmwanyi si bwe bulamu bwange bwokka nti bwenyimiriddeko naye mbalaga nti Omuganda abeerawo n'emmwanyi n'ente n'embuzi n'enkoko n'olusuku lwe wadde akola mu kibuga wadde akola mu UN. Ekyo kirina abantu engeri gye kibazzaamu amaanyi. Kyova olaba emmwanyi ne bwe nasendako ezimu saazimalaawo era nkyalina ebifo by'emmwanyi 4 kubanga singa nze naalemerera emmwanyi abantu ne bagamba bannange emmwanyi abantu bajja zivaako kuba bajja gamba oba kakiika yalemereddwa emmwanyi ate ffe baani. Kyova olaba nga ateekamu amaanyi. Zino gloves okuzambala tezirinaamu sitaani n'ebikooti bino kubanga nkwata nnyo ku bintu bino kati oyinza okwesanga wano nga waliwo akasota akakiragala ne kakutema. So kati nyambala gloves empanvu kati olina okubeera ne protective gear. Kati omuntu nganze nti omusota gwambozizza ne gumuta yes kisoboka but take a precaution. Wali ondabyeko nga sirina gumboots kino ekikooti kinyambako era nakyo obuwuka okulumaaluma okukola kutya. So omusana gukwokya akakofiira nze siri mwambazi wa bukofiira mu ofiisi n'awalala yonna naye bwe mbeera mu kyalo nga nnima akakofiira aba muganda wange okumprotectingako okwo ku musana kubeera saagala ate banjokye feesi ate ebeerenga enkalabule ng'ate nzizeeyo mu ofiisi zange ziri eri. Oteekeddwa okutunula ng'oli mugagga olima naye ng'era n'obugagga bukufaanana. So abantu bwe baba basimba emmwanyi basimbireko empaanyi zino ku sayidi akasana gye kaakira ennyo ku mmwanyi ku ssaawa we zituukira 5.6. I don't know which direction that could be. Naye abantu base concentrating nnyo wete emmwanyi kola bwoti ne batababuulira abantu nti survival rate y'emmwanyi ejja kusinziira ku ngeri gy'ogiprotectinzeemu. Kati ezange ziprotectinga n'oluwanyi era olulaba lwalivuddeko kuba kati ziri self-sustaining naye oluvannyuma era nkizuula nti kirina kye kiziyambako.